Olunaku lwa leero bannaye bakadde baffe Abba agenda kuteerawo ebintu. Eno umbrella mwe tuli Kato yatugamba Kato atambula yali atunga nga atambula kagaali era twaba akalaba. Kati ngayagala ekifo waatuula waatungira. N'atubuulira ebimu ku byali byetaagisibwa ku olwo byali kinaki. Wuzi. Kyoyogera kyenkwata wano ambasada kyakwata. Ziri bbiri. Empiso. Kato bye yayogera bye tukwata wano. N'eddagala ly'engato. Ndirino. Ne brush. Kato balinga abiraba alinga asoma ebyange eby'emabega. Ne supagulu. Bannange kino ki kinene? Ne supagulu. Ne gamu. Kino kikola ki kinene? Kisala wuzi. Obadde okirina? Kati no tikyotateekako weerabira apron. Weerabira ki? Apron. Yogerako nnyo apron. Apron ekola ki? Wuzikiriza n'otaddugala. Kati gyambale mwawo nga bakulaba bayinza ogamba tomanyi mugaso gwa apron. Kato ali kwambala apron muyinza ogamba bamuleetere simanyi Kato tamanyi mugaso gwa kajja kanyizaamu eminyira kambale ngenze eraba. Give me joy in my heart, give me praise. Give me joy in my heart, I praise. Hallelujah. Give me joy in my heart, I pray. Kati embaga yino bwe jjira byoyimba byo manyi kye bitegeeza. Ebyo byoyimba manyi kye bitegeeza. Kati Kato diri otandika okukola oba nga biweddeyo. Naye tebiweddeyo yansumira okukola. Kato tebigaana otunambuleere. Oyinza ogamba nti bane mumpe mwezi amangu. Naye nga yo gisimye ogirabye? Ndio njagala. Wabadde oyagala ya yero. Naye okolerayo. Export TV to the world. Abakadde baffe abalungi tubalamusizzaako mwebale emirimu gye mutuusaako engalo. Oli ku Export TV, it's an online channel ku TikTok, Facebook, buli wamu we tuli ne ku Instagram. Osobola otuukayo ensonga ne zitambula malidaadi sana. Ku YouTube, don't forget to subscribe. Oluzungu leero lungi simanyi lwaki. Toweerabira ku subscribinga kiba ky'amaanyi. Sereka tukola ne bakadde baffe aba El Shaddai Money Service International bano gwabwe gwa kutambuza akasente bakeetolooza ensi eno yonna. Kyogenda okukola enamba zaabwe mukulu Abba atera oziteekawo wansi ba inboxing oyagala tambuza sente zituuke nga bw'ozaagadde ate ku speed eya waggulu ennyo ate ku bbeeyi esoboka weekwate aba El Shaddai bagenda bikolerako. Kati nawe omulala ayagala olanga naffe edduka mbiro enamba ya exp ebeerawo awo wansi ensonga zitambule malidaadi. Amanyi omwana soda Abbe yali ku kamera gayaza eno bwe tujje gayaza tubeera n'omukulu wamuyita Ayanai. Ali ku ground ambassador wa Expo. Olwaleero tukomyewo ewa Kato mulongo Kato. Abaala ba show eyasooka twajjako ewa Kato ne tunyumyako naye ensonga ezimu. Kato abasinga mubimanya tannabiraba musabe Katonda Abba batereyo link muddeyo mukalabe ensonga za Kato. Briefly kyenyinza okwogera Kato mwana yazaalibwa nga aliko obukosefu. Eri abalina obukosefu nga babwongo. Naye kati ngaso alindako wamma kati alina talent asobola okutunga engato. Ekyasinga otwewunyisa nti atambula alonda obucupa naye sole najiraba. Kato oli otya? Kato ogenda kunyongera ogenda kwongera ku sound eyo. How are you? I'm fine. How do you do? Kato kwagamba wangamba wasomako naye oluzungu laka walwerabira. I know. Katulimi kyolala omanyi ng'ogyeko oluzungu. Luganda lukala omanyi. Ate Oluswayiri. Tewetaaga kumanya. Baganda baffe abamu ku balaba ku story eyo alina muganda wange bamuyita ambassador. Ambassador buza kubakulaba ku Expo. Okay, mwena abandaba ku Export TV amanya nze ambassador wakabi. Nange ndi musanyufu by the way mwana soda. Winalaba story eno tolanda gangambe babuuza nono omwana oyagala wamba chane no 7 no chano tewambika bada mwebale kulaba chano tewambika sibu owakabi obotegeeza ki owakabi era ngo owakabi abampi mweyagaliza mwine engeri gye mweyagalamu olensinga obwangu wetuwa tutudde wano kyekiraga nti onsinga obwangu sebo nsonga wenga saga wewanire omanyi abali abatulaba waliwo abantu abamu bavere nga beewana tato nsinga bakadde baffe ono muganda wange alina chano kwakola bagiyita ekimyanso
we namulaga ku story ne mugamba Kato mukwano gwaffe ali eyo gayaza amanyi okutunga ne twetagayo ebintu ebitonotono naye tugamba alina mukwano gwe si bwe guli kati gwagenda obyogera byennyini mukwano gwe yani omukwano gwe bamuyita Ashalaf abeera UK balina ekitongole bakiyita Ashalaf Foundation kiyamba abantu naye kakati nalaba story eno neŋŋamba owaayi ka ŋŋambe omukyalo ono beekwatemu nga ttiimu tukwatagane tubeeko Kato etafaali tubeeko lye tumugattako temuyamba temugenda yamba Kato eka muyina n'abantu abalala bemuyambe tulina abantu ab'enjawulo be tuyamba katono ke tuyina ke tukuŋŋanyawo tugamba nti katukole ki tugamba nti lwakuba omwana soda akulidde gayaaza tulina kuyamba soda eka kubanga gwe tumanyi ani yagaa nti ndiwe gayaaza just mbadde mpa example soda mbintu irabika bubi abantu bamanyi ndiwe bukunja oliwe bukunja eri abakunja emiti olunaku lwaleero bannaye bakadde baffe abba agenda kuteerawo ebintu eno umbrella mwe tuli Kato yatugamba Kato atambula yali atunga nga atambula kagaali era twaba akalaba kati ngaayagala ekifo waatuula waatungira n'atubuulira ebimu ku byali byetaagisibwa ku olwo byali kinaki kyoyogera kyenkwata wano ambasada kyakwata ziri bbiri empiso Kato bye yayogera bye tukwata wano n'eddagala ly'engato njirino ne brush Kato balinga abiraba alinga asoma ebyange ebyemabega ne spagulu bannange kino ki kinene ne spagulu ne gamu kino kikola ki kinene kisala uzi obadde okirina kati no tikyotateekako weerabira apron weerabira ki yogerako nnyo apron ekola ki wuzikiriza n'otaduka kati gyambalimu awo nga bakula bayinza ogamba tomanyi mugaso gwa apron Kato ali kwambala apron muyinza ogamba bamuletere simanyi Kato tamanyi mugaso gwa kajja kanyizaamu eminyira kambale ensi eraba lumya abayaye soko katekekaawo kati aya nayo manyi wagambye mbu bwakambala mugamba atambulemuko balabe naye oba oyagaza ki ensi olaawo onyumye ano gye bayita apron kati muno mwoteeka akasente ne Kato yogerako nnyo Kato nze nali wali oyogera mpola nze oba olina ensonyi yambala bulungi oli muntu mukulu ambasada Mugabe n'emyaka emeka wamugambye 9 kati emyaka otera olimba oba nawe olinga abakyala bano abakweka emyaka nze Kato nkutye ennaku zino wangamba 18 ambasada omugambye 9 abakyala be bakweka emyaka Kato nawe okweka emyaka baida nga tunagenda maaso Kato owulira otya obudde buno nga ebimu ku byo kimanyi byonna tebiweddeeyo wetaaga ebintu bingi n'obudde buno owulira otya nga ambulero ogirina akatebe okalina kwotuula eddagala olirina apron brush wuuzi n'empiso mpulira bulungi wano mwendi era tukoze mwebale ddala tolinayo kayimba awo kosobola bayimbiramu obalage nti n'okulya munda g'osobola loli watuyimbira nali limoti oba kali wala nnyo tubawe essaala tubasabire essaala tozijajamye ozijjayo mu kanisa osaba nsaba osabirawo mbadde n'akabeeyo kasanga tukusaba leero luno wamma tukunoonyeza obadde ova ku kyaki yabalokole bakomisitayo buyimba ki omuyimba eyo mu kyaki muli wadde bazunga sikwasaayo ekitegeeza obadde mu kyaki ng'onyeenya mutwe ng'embuzi etenda enkuba muli babadde bayimba banguya nga tobafuna nkugezaako bagube naye nga tobategeera naye nga ennyimba zibayimba nzitegeera naye nga banguya tuyimbiremu mu studio bwa luzungu tolina yadde komanyiyo na tolina yadde give me joy in my heart, give me praise,
Give me joy in my heart, I pray. Hallelujah. Give me joy in my heart, I pray. Kati embaga yino bwejjira byoyimba byo manyi kye bitegeeza. Ebyo byoyimbye manyi kye bitegeeza. Oba tokola ebiri tokola gwa kuyimba na kumanya kye bitegeeza. Weewuliramu nko muli. Katono katunudde mu bbanga anoonya otulimba. Ambassador, omukyalo oyo ogenda muntu ebaliza. Omukyalo ono bambi yebale kuba n'omutima omulungi. Ate nange by the way yebale kunzikiririzaamu. Oba yakukkiririzaamu nga naawe alaba weetaaga obuyambi. Nedda. Era singa oba oli awo nandibadde siri mwesigwa. Byandibadde ampa okukola nandibadde sibikola. Naye olw'okubanga nti oba oli awo ntuukiriza ensonga lwaki tukwatagana. Kyala mufumbo. Ebya status bye gw'oli mufumbo. Lwaki oyogera status? Omalira oli mufumbo. Ndi mufumbo kikulume. Mukyala bamuyitaani. Kikulume. Bamuyitaani. Wamma Kato vako ono ate Kato yangamba naye ayagala ebintu kati gojja mutanula appetite. Kato kati ki ekibulayo tulabe engeri gya abantu abo gye bayinza okukwatiramu. Ekibulayo mukamukalaakaasa. Buno obutunde mumbwa. Buno bw'essigiri. Omuzindaalo. N'eggaamu. N'esipaggulo. Oyagala ofuna omuzindaalo soko bayisemu drive muneeno. Nti nze Kato omutunzi w'engatto lukulu ennyingidde ebbala. Engatto ogenda gitundira ssente meka bakasitoma bawulire. Yagitungiranga 5. Kato nedda. Si lwakuba wuzi za bwereere Kato nedda. Buli ngatto yonna ng'ogitungira 5. 10 Baseera abo balina ssente. Kyokka tugambye ayagala gula poloti. Kati ku poloti onagigulya ku 5. Kato luli nakuleka mu kagaali kaaliko akatebe ka plastic si bwe guli. Kati leero kensanze ndaba kali somehow modified ate kanani yakaleese. Nanti wawe yalaba. Wawe yalaba ka video kange n'asalawo angwire katebe kange. Bamuyitaani. Amanyangira bidde. Ne Katono nange ojja kuneerabira gye bujja. Soko yo ddamu onyige Kato munyigire mu nkono awulire kakaaba. Katono waga muveeyo saayo nantomera omuntu. Ye ngombe gyonyiga ne bavaayo. Olobera ku speed y'amaanyi ngwe. Aba akateekawo kasaali. Ng'ali ku speed. Otya okutomera. Otya okola accident. Basone banyabo omukulu yatuwa akatebe bamuyita Mutebi Metal Works yatuwa akatebe kanene bane tweyanziza nnyo bane buli alaba story ya Kato baako kyokolawo tuyambaga atoda mukwata ku ngombe pozi nga tusimbula mu busembuzi netwagiteze ekijinje bane naye gwoba oli awo ng'olabye bintu bitono nnyo kati owezeze emitwalo 3 wano. Kintu kitono nnyo ng'omuntu obulamu butere katengera smile gyali asokugaba oba ogabye oba teweetoddeeko wabula ate oba weegasseko bwegasi Kato ba smilingire mbaka kaserevo nti osiimye. Waliwo ne yamuwa kasente yalaba video ku expo bane abalaba bu video mu bwongereyo abalina okuyamba tebazaalibwa nga alina ekigambo nti yamba. Naawe osobola oyamba naffe guno gwe tukola tuba tutulese ssente nanti situba tulina ettafali tukoze eki kati naawe sheyalinga si bwe kiri Kato kati Kato diri otandika okukola oba nga biweddeyo. Naye tebiweddeyo yansubira okukola. Kato tebigaana otunambuleere nnyo. Oyinza ogamba nti bane mumpe emwezi amangu. Naye nga yo gisiimye ogirabye? Njo njagala. Wabadde oyagala ya yero. Naye okolerayo. Badde manyi ogamba oyagala ya yero eyatwatera emunda. Bubaka bwoki obusemba bw'oyinza ogamba omukyalo ne yatuwadde ebintu? Obubaka bw'obusemba mugamba tajjawo ng'okwo. Ayogere ddala okuyamba. Katonda amuwe omukisa. Wajje ngamazeewo. Osobola n'okukunga abalala bonna. N'abalala bonna mwebale nnyo. Abalala abagambe bangambye olina n'essimu ngirabeeko wano. Kato soba alina n'essimu va nekwera simu. Ng'oteeka wala otya ababbi. Ejja leeta n'ensawo yaayo. Kati eno ki? Flash bwena bya filimu. Ogiteeka mu ki?
Nditeka mu TV. Ogenda n'osala firimu zo noyita n'oteekamu kati yo flash wagijjawo Najigula. Kato bane kwata flash yo kati ate eno gundi smartphone Andala okubira mama nenjigula. Omukwako nomugaa ki ekiriwo naye nga mpulira ng'etali mu layini Mwenira alayini terimu. Ate omufuna otya? Kato omanyi okozesa essimu ddala ekyo ekifaananyi kiriko gyani Kyange. gwe yakyekuba kugamba wekuba ne buserefi Kato wasaza abbe kati agenda kuweereza ku bufaananyi bwe balina ku ssimu kakasensi naye nga basebo ne bannyabo vidiyo ntugikoledde mu maka g'abakato lwakuba maama yatugamba taagala kamera simanyi ba maama yabaaki naye nga maama waali kuli yatuwa eddoboozi ne mutuwulira batugambye ne taata waali tuli mu maka ga Kato wennyini we bamuzaala mpozi mwena kyagala okugamba abantu niffe twagala vaana kyembagamba beebale kulaba Export TV si mu bubi si mu bubi mulo nange nsima by the way mbeera ogiwulira bagambe benyweze naye n'ekimyaso gye tuli kikyogere tukwadde chance bagambe ulire soko indako Expo ye channel yokka ekyaza ba YouTube abantu bagamba mulange channel zammwe wakakyaza bameka bajja girange okakasamba kakati Expo amamba gamba mwebale kulaba Expo mwana muto wetugamba company oba omuyezeja mwana muto naye speed jeddukirako ya kizungirizi so temuga mweyongere kubanga mulaba naye ate ekimyaso naye gye kiri nemugana kubanga mukola ki singa nnyo kubeera mu bintu bya entertainment tubaayo mubaayo naye mwe mubeera eno yonna ensonda zonna naye ffe tusinga nnyo kubeera mu nsonga zire z'ebisanyusa ez'abayimbika ani yagobyani ani yakumenyawo kaani ani yasigudde muka munne kati gye tubeera ku kimyaso kyekimyanso ebyo alhamdulillah bannaye ono ambassador mukwano gwaffe tukolagana naye era we namugamba nti ambassador yali ansabye n'abantu balala nnyo ne mugaa lwaki onkuwa abalala nnyo nga nina Kato wange nemugamba nedde ebintu bye wanditwalidde abantu abalala bireete nampuliriza nangamba soda katubigule tubireete era bwe bino nabigula nga obiraba ne tubireetera Kato so nawe wenna ali eyo agalo twegatako sobola twegatako amanyi omwana soda tuli gayaza aba abeera ku kamera aya naye ali awo alaba simanyi gwakoloba anyumira bifaananyi soka kiraba nga tekinaba edited n'amaana akiraba omugaga Kato tuve wano tuteme Bale Kato katumwerekereze tutere tuyingize ebintu tweyanza mukama abatukumira Export TV to the world.